Kalendu wa mukisa nti bato bange bana babiri mwami Mufumbiro ne Munyagwa tibantimaye kubanga ngabo nayogedde ndi kizibu kyaffe kintanaba kumanya oba mmere gitulya oba sinakitegeera kubanga kati bono lwaleero obwetwaze myaka nkaaga bajerabira mu President Museveni anti dia tuteke kinene hata kituufu naye tikizenga by accident kikolerere mwami Kiwanda kugambe eno government ya munana ekibuzo kiri nti omusanvu gwasooka kikyaba all those are roadblocks that settingwa mu nkaaga mu ebiri kasitabo ofuna batobo nga bano ne balemererwa okufuna gaalubindi okulengera ebizibu ebyo omanya nti ng'eggwanga wano twalibeerangako ne program twagiyitanga mambo bado gakyali mabaga kubanga bano bakulembeze ba bibiina era n'emyaka 236 gimwogerawo ne bumukola nsobi kubanga emyaka 25 twagimala nga tuwaana ntalo mu ntalo mu Uganda zakomekerezebwa 26 nga konyiba agenze Garamba wadde agenda ne Garamba n'olwaleero tukyalina ADF kizibu kyaffe sinta 36 gibadde kawerete neze kugamba nti n'obutwanda badde kawerete omuzungu tajja kukkiriza ayina ebitongole wano babiyita non-government organizations civil society organizations they make sure nti bakola buli kimu ekikulemesa bajja kuleeta manya this planning family planning pills because they know nti olunaku lwona yetengerera nga Africa nimubalemesa kutwala emmere waabwe nimugyerira wano nimubalemesa kutwala ebisimibwa mutaka nimubyekozeseza wano amafuta nimukakozesa nga abaddugavu they will not survive. Right. So abazungu abo it is survive for the fittest. Kyovulaba bubagamba nti tikyetaaga genda mu Iraq kubanga Saddam talina mutawaana. Blair gundi Bush yagamba it is the coalition of the willing. UN bumanga tumwagala ffe tugenze. Blair namwegatta ku coalition of the willing. After nga bamaze kuba mafuta gababbayo n'okugamba there was no weapons of mass destruction. Kati ng'okujja ku ng'ofunya abantu abasobola kugalubindi ezo kuzifuna abayivu bayambe nti wadde omuzungu yagenda naye kati gundi mwami Munyagwa abadde member of parliament ne mwami Kiwanda bakimanyi tusobola kuyisa budget mu Uganda as a country IMF ne World Bank kati basoose kutunulamu kubanga bakuwa half of it. So the question is simple. Olunaku lutunafuna ekibiina ky'ebyobufuzi kya NRM ekya DP ekya FDC ekya UPC ekya NUP ne bamanya nti mulinga ensenene muli mu kipa emu mwelya mweka ne olutalo lunene waliwo abalinze bweru wali. Those big players are still here. Tuwana kati entalo zimbadde njogerako. How many people, how many countries manufacture guns? Mu Uganda mukole mundu wano. Commissioner budde kwagaye baso. Ninga bugwayi nawo. Tebakola mundu wano. Commissioner tebakola mundu wano. Buli busatu yogerako kamu. Ninda ko kikulu commissioner tebakola mundu wano. Gwandaba. Mwami Mufumba yinza kuwanga tayagala ko bimenye. Mbuza tebakola mundu wano kikulu nnyo. Mu Luzungu ekibayita all essential commodities. Ebintu ebikozesebwa waka. Byonna mu bwa bulijjo. Byavanga mu Kenya. Kyovara NRM buyajja abantu basimbanga line okufuna omunyo okufuna sabu dansan usula kino kibuzo kya byakwerinda government yobote yatentubuza wa byakwerinda kikulu nnyo government yobote tu yali ina minister w'ebyebula minister of supplies bamwitanga Moses Apiriga nti mwambi wowe n'embaga noyegalako ekipa ya soda oteekwa kufuna ebbaluwa ya minisita wali simaye kumanya oweegala soda ku mbaga ebbaluwa gijja ekibuuzo kyange kiriizi olwaleero ebintu byonna bitukozesa mu maka gaffe ngenda wa ekibuuzo kyange kikulu nnyo agenda kiddamu edda mwami naye obwetwaze ekibuuzo ekyo kikulu nnyo singa ku independence
bajja fu obalekera singa twatagindikira nga bayivu ntulima kweruma lumafeka bakole mundu wano zinjagala kumanya na Uganda bagala kumanya wano bakole mundu no commissioner wa byakwerinda kati bakomawo mu ngeri yanjawulo there must be struggle for the second bakole mundu Honorable Mubarak Munyagwa